Yes, mbanirizaako nate mikwano gyange mwenna abeekuumira ku UG Updates TV mbategeeza nti nno mukola ky'amaanyi nnyo abali emitala w'amayanja bannange abali e UK abali mu America abali Saudi Arabia abali e Qatar abali Oman abali mu Nairobi wano ku muliraano abali e Canada mwenna mbalamusizzaako nnyo mwebale kubeezaawo mu mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno mukwano gwange jjukira bulungi nnyo eggwanga erya America libadde mu kalulu babadde mu kalulu kaabwe badde basalawo ani agenda okubeera omukulembeze waabwe gwe mukwano gwange ali ampuliriza ani agenda obbatwala mu maaso ani agenda obbatuusaako ebyetaago byabwe ani gwe baagala abavuge. Kakati mukwano gwabe babadde mu kalulu naye kano akalulu kabyewuunyo era kabyafaayo. Jjukira nti nno baasose ne balangirira omukyala alaasi nga yawangudde. Kaakati Donald Trump ne yeekubira enduulu n'agenda mu kkooti okulaga nti nno polling station ezimu zaali ziri compromised. Akalulu ne kaddamu ne kakubibwa mu masaza agamu era okufundikira muganda wange ya Donald Trump awangudde akalulu. Era bangi bamusindikidde obubaka obumuyozaayoza omuli ne Jeno wammwe Jeno Muhoozi Kayene Rugaba, naye kino kiwuniikiriza nnyo abakulembeze ba Afirika naddala abataagala kuta buyinza na ntebe. Abamu kibawuniikiriza nga bagamba kino kisoboka kitya era kiyinzika kitya, kubanga kiraze eddembe ly'abantu okulonda omukulembeze waabwe gwe baba baagala, era kiraze eddembe ly'abantu okukulembera omukulembeze waabwe gwe baba baagala abakulembere, ewatali yadde kubaamu ngeri ya kugyetekagyeetekamu bukulembeze na kalulu. Era n'ekitongole kino ekya Electoral Commission ekiwangaalira mu America kyewuunyisizza nnyo abantu okubanga kiwadde abantu eddembe n'ebbeetu ekiraga nti democracy mu ggwanga eryo mwali. Abantu basobola okwesalirawo omukulembeze waabwe naye banga mulimu ekyataagenze bulungi basobola okusalawo ne baddamu ne bakikorekitinga bazuye ddala kituufu ki oyo omuntu asaanidde okubanga agenda mu bantu gwe baagala abakulembere. Era okufundikira nga Donald Trump akalulu akawangudde. Naye abakulembeze baffe Abamerica, abakulembeze baffe wano Abafirika bareactinze oluvannyuma lw'akalulu okuddamu okukubibwa aka Donald Trump nga bagamba bulijjo abantu baba n'eddembe weeri tebasobola okusalawo okwogera ekinyonyo kye twagala ne kibeera. Jjukira nti nno reaction yabaddeyo eri bawagizi ba Donald Trump yabadde y'amaanyi nnyo ne pressure nga balaga obutali bumativu nga balaga okuba nti babbiddwa. Era mbulawo amangu ddala omukulu chairman w'Electoral Commission akulira akakiiko ak'Electoral Commission eyo mu America mwami Byabakama atuula ku sayidi eyo mu America n'asalawo n'agamba akalulu kaddibwemu mu bitundu ebimu era ne kaddibwamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza era okukakkana ng'omukyala bamumezza ekigo ng'era Donald Trump asambira mabega nga jjanzi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era mukkirize twoyozeyoze buno obubaka eri Donald Trump okubanga yatuuse ku buwanguzi gwe mukwano gwange. Njukira ebibadde by'omwogererwa bibadde bingi nnyo omuli n'okubanga bamugamba nti nno ono tumanyi ekiri mu birowoozo bye ayagala just revenge kubanga yafugako dda obukulembeze ate n'addamu ne yeesimbawo n'agwa. Kati kitegeeza nti nno ayagala kukola revenge eri bannansi Ab'Amerika. Omukyala ono Alice Watu wabadde ayogerera ng'ali ku kampeyini ze ng'ayogerera Donald Trump nti era ye tanoonya kuyunitinga b'Amerika ayagala baawukanya era ayagala basigamu na bukyayi era ye kyanoonya ye revenge ne yeewa mu masekkati g'ebigambo ebyo. Era Trump yasigadde muvumu paka we yamazeeko era n'akalulu n'amala n'akawangula era tulaba bukwaku ng'ali mu ntebe y'obukulembeze bwa Amerika gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
Genda maaso n'okusubscribinga, genda maaso n'okulayikinga, jangu okomentinga ologambe, jangu okomentinga otangaze bannayuganda, gulowooza obukulembeze bwano mu Uganda ne electoral commissions eziriwo zisobola okusalawo akalulu ne kaddibwamu singa abantu si bamativu mu bivudde mu kulonda? Jangu okomentinge. Tubaagala nnyo, mweraba.